Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusako bassebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nnalubaale nsinzira ku lusozi Kiwamirembe Ebugaba Ssese. Njebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga, kusharinga, kulikinga. Mwebale nnyo, mwebale ddala mbatumirako bannaffe mwenna bali mu bitundu eby'enjawulo. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kugoberera mukutu, mwebale kukyusa mbeera nga mweyambisa omukutu guno era n'okuwagira emirimu gyaffe. Contributions, data, suggestions, byonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero njagadde tutunuulire olumanyo lw'Omulubaale. Olumanyo y'embeera omuntu w'amanyira ekintu ekinaabaawo oba ekyaliwo oba ekiriwo naye nga tagambiddwa bugambibwa muntu mulala. Omuntu yenna asobola okuba n'olumanyo naye nga embeera etambulira nnyo mu balubaale. Oba oliko omwoyo ogukubuulira ebituuseewo oba ebyatuukawo oba ebinaatuukawo, omwoyo guno gujja nnyo nga si mu birooto wazira omuzungu kyayita instinct. Era waba osobola okusirika ne weewuliriza muli osobola okubaako ky'owulira ng'omwoyo gubaako kye gukubuulira. Olumanyo omuntu osobola okutondebwa nalwo oba n'ozaalibwa nalwo, oba abamu balukola mu ddagala. Oli n'afuna olumanyo. Abalubaale abasinga obungi balina olumanyo. Balina olumanyo olubateetera okumanya ebibagasa n'ebitabagasa. Osobola okuba n'olumanyo nga buli kinaafa ku banno okimanya. Okimanya naye nga ggwe ebinaakutuukako ate tobimanya. Ng'ebinaakutuukako tobimanya naye nga bonna abakwetoolodde omanya ebinaabatuukako. Oluusi bambi n'obagamba n'okubagamba. Ekireeta ekyo wabaawo engeri y'obusobu mu lumanyo lwo lw'oba olina. Lusoba lutya? Katugeze wayinza okubaawo jjajjaawo nga yakola omukolo gw'olumanyo naye nga mu kulukola yagukolera mu nkoko. Era nga bwe yamala okukola omukolo ogwo n'aweebwa ekiragiro nti toddangamu okulya enkoko. Kaakati gwe bw'ojja nga jjajjaawo akuweebwa okutambula naye, gwe muzimu omukulu gw'otambula nagwo gulina olumanyo, gukusomera buli kimu ekigenda mu maaso. Bali ne bakubako akatabo otuula butuuzaawo n'obalaba. Buli omu byayogedde n'obimanya. Ogamba okye mwebwe mutewe mundowooleza. Kale nga buli ekinaabaawo osobola okukimanya. Kati bw'ofuna obubaka nti tolina kulya nkoko, awo ng'osooka obirowoozaamu. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusako bassebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nnalubaale nsinzira ku lusozi Kiwamirembe Ebugaba Ssese. Njebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga, kusharinga, kulikinga. Mwebale nnyo.